Mbalamusiza mwenna abatulaba nembebaza gye mutuusizaako engalo nembasaasira n'abalina ebizibu. Erinnya Kizito Moses Gambobbi kuva mu kitongole kya Buganda Land Board ekiwayo ekikungaana okusomesa. Mu myaka gino 3 tusobodde okupunta ebibanja ku ttaka lya Kabaka bingi nnyo nno ddala. Ekisooka okupunta buli abuuza kye ki? Okupunta kwe kupima n'okulamba ettaka. Lwaki ngamba mu mateeka kuba abantu edda bapimisanga enta, abandi bapimisa emikono, abandi bapimisa ki. Aye ennaku zino nno abamu bapimisa nkoba. Ne mwana wattu mulimu enkoba ezimu nga za kikyayina zitya. Olukoba luno lulaba luweza 10 naye bw'ogenda odupima mu butuufu bwalwo nga toluweza. Lero bannaffe buloka balukozesa nnyo naye ffe tusobodde okupima ebibanja by'abantu kubanga ettaka mu mateeka libalibwa mu desimolo. Desimolo zifuna olina kuba ng'opunse. Ekyokubiri ekikulu ennyo nti bw'omala okupunta otegeera enteekateeka ddala eza gavumenti. Abantu bangi baazimba ebintu eby'omuwendo, baazimbanga ebintu eby'ebbeeyi naye nga bwe bazimbye oluusi bazimbe broad reserve. Bannaffe abalubigimu abalaba timuzimbye mu lutobazi ate oli gazetted. N'olwekyo bw'opunta kikugira ekifaananyi ekituufu. Tusobodde okupunta ebibanja bingi ddala abantu ne bafuna obukonge. Kitegeeza bw'ofuna akakonge oba osobola okugenda ku mutendera ogw'okufuna ekyapa. Kitegeeza nti abateesiteesi b'ettaka batukulembera baba basobola okukuwa olukusa, baba bakuwadde olukusa nti awo woli kisoboka okufunirawo ekyapa. N'olwekyo okupunta kuno kutuyambye nti omuntu ne wajja nga waliwo enkaayana tusobola busobozi kwerula mpenda enkaayana ezo ne ziggwawo. Tujjumbire enteekateeka y'okupunta ebibanja byaffe okusobola obbiramba n'obbipima mu mateeka okusobola okubeera okwekulaakulanya obulungi nga we tuli wagumu. Mwebale tulaba, mwebale kugoberera bye tukola. Ssaabasajja Kabaka awangaale.